abakadde batwesinye muko abakadde bandi batakaluka bagenda kutuka ateze sina gwe omuntu yenda kutukira mu kalulu ayavuwalira mu kalulu bagenda kuba kimanyi ekyo bukadde abakadde bave mu kanyira gwe nawulira ku CBS namuwulira oyo omusajja nali nsoma primary nga mubaka wa parliament namuwulidde yasaze n'ava mwinaale munajja mu nuupu abaza kaadi agenda umule abiveeko namuwulira nga omusajja amugane tolowooza nti baana bo be balina okubanga kati bajja gamba abo bajje tukomyewo nate ku Lugombozi Show tubaagala nnyo mwenna batugoberera mbale kutugoberera ate ne musharinga ne videos zaffe zino mwebale nnyo mwebalire ddala muntu akweza ka video nga weeyo take weeyo mu America Boston naga nti nakulaba essendegeya nga muli ku Lugombozi Show nga yibaza ebigambo ebiwoomu n'obubaka bwe muwaayo so mwebale nnyo okutugoberera nga bwe mutwagala bwe mutyo n'abaana mbaleete ku Hillview Primary School Matanga awo twasomesa bulungi n'oba oli muzadde ng'oli bweru eyo mwana omuleete ffe tujja mulabirira bulungi nnyo mwana tunavaayo nokukaaba omwana antulendabiri ennungi oleeteseko omwana kusoma navaayo ng'akaaba ng'alowooza nti bazadde bayinza obutamuwa kituufu kyabadde afuna ku Hillview eyo Hillview Primary School Matanga Masaka City essomero erisinga mu Gweta Masaka si mu kulabika bulungi bwokka ate oba oli awo n'ebyenjigiriza kubanga bw'oleeta omwana ku Hillview first grade bera shiwadderu ndine Lugomvu Frederick Sedongo Frederick Lugomvu mwana wa taata ensi weyegomba okulaba ko lunaku ngati abeera mu kamera ekisinga okwewunyisa weyegomba okulaba ate nze ndi wa mawulire sewo zange wansi alina we yagenda ku reception ne bamubuuza gwani sebo nabuuza tomanyi nenge sikumanyi waliwo n'omuyimbi omu alina enkola eyo akuba kati yanafuwa naye yagiranga nagati goba tumanyi omanyani omanyi bayimbi ki mu ggwanga tomanyi ate kati bakumanyi so sikya buwaze okuba nti ensi yonna ekumanyi kale bannansi ate era sikyabuwaze ensi yonna okuba ng'ekwagala kituufu ekyo kyokonya okwagala tukireke tokireka kubanga ate buli wogenda waggulu booti abalaba ate beeyongera naye gwe olina kumanya engeri gy'omumanejingamu naye bonna nga tuvuddewo byatwogere ku nsonga manyi kati buli kusinkana saanye tuve mu sekita yaffe y'amawulire kati mu Lusiraamu tugamba nti ogibwako hadithi entuufu hadithi ekugibwako sewo mu nsonga z'amawulire tugenda mu kalulu ka 2026 era kimanyi ensonga zigoberera bulungi naye abamawulire ffe twatandise dde okwesowolayo ate ku mulundi guno tuli balala mukko zimanyi lwaki ku mulundi guno ffe tulumbye tugenze mu politics sina politics yekka tugenze n'ebweru kampani tuzivuddemu mawulire tugavuddemu naye option ziri bbiri kati bw'otasanga munnamawulire mu politics byabufuzi aba agenze bweru ekyo ndowooza oyinza okumanya eddagala wekiyinza okisalya oba nakikwe kiva tikina sitaani yonna tekirina buzibu obadde oyagala bwava mu mawulire agendewo for example muganange Zambali Blasio Mukasa ekyamanyi kyeyabadde alina okukola kwabadde kutuweereza kalulu ka 2026 awummule tugenda kaweereza nga sisula ku ye gwe tugenda okukaweerezaako yakoze right decision mu kaseera akatuufu agenze Nansana municipality talina kyabadde agenda kwongerako ku media ate ekyo tukiyige nze nkyogera nye sikyogera lwakuba navaayo manyi bagaa nti omuntu bw'anoba ayagala bonna abasigaddeyo bano kati sobola kukuwagira kubanga nengera mmedi nsereko mu Sendegeya bwe sikuwagira kuvaayo naye Zambali aveeyo awummule era yakoze okusalawo era bw'atandize mu kalulu bwe yandimaze okuweereza 2026 waakiri yandirinnye n'agenda mu Amerika akola ebirala kituufu ogenda ku kyeyo byonna ndowooza bivudde ku mbeera sakale politics nekyo kyekyalibadde kisinga kisinziira waliwo omuntu eyandyagadde politics naye nga tamukola ki tamusobola kubanga era abamu tubalabye nga bagenza okugenda ku kyeyo nga politics amaze okukola ki okugaana olina okufuukira ddala oyo omulonzi wo kyayagala naye ate eyo Uganda ekula mwetuli bwagamba nti Sendegeya tomubuuza bw'omusanga wekubira essimu yes togigendako
oyita buyise oli ya eyo CBS togenda yo kati omulonzi akubuuza lwaki wagenze ku show yangu ndyoyo twalina ne mukamange Patrick Mujuuka tugenda Kifumeyo okusaba akalulu twali motoka yaffe tunyumyamu awo ne mwami Mujuuka ayambusize ndabirwamu bwati omulonzi omukyava ayimiriza bwati ndabirwamu ngava abana munimire nagira bwati naga ojido jambuse tunafuuka mbaka palamenti onofuuka ffe balonzi bosebo naye ayagala ebyobufuzi abingi kubanga ensi yonna tegenda kuggwera ku kyeyo naye ate po tajja kubeera bwatyo mpaka nsi beriggwawo simanyi ayinza okubeera bwatyo feesi eyinza obutavaayo waggulu eyo gye tuli kati tetukyalina batono nnyo ne bagaa nti yeetegerera asooka omunabyabufuzi yenna asooka kwebuuza bba abalonzi baagala ki abamu bagamba abalonzi bansabye engeri neesimbewo abalonzi basaba abantu sebo aye ne tujja tuba nti n'ebyobufuzi byaffe tebukyali buweereza era omuntu yenna ayingira ebyobufuzi talimba abantu nize baweereza tolimba bantu ogenze kulya era kati ffe abalonzi kaddemu ako agenze kulya ffe abalonzi tusooka ne tugamba nti ono tumuwaalyemuko olaba tewali munnabyabufuzi alina kujooga fuutu sooja ono owansi twakuwadde okulya ffe twakuteekayo tolina kyogenda tukolera kubanga ne bwe tukusaba accountability tekola ki